Mujabaleko gyonna gye mutuusaako engalo kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensaamyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuzza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe nganda ssaakaate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse kubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye mba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omisinga out updates. Yes, naye nga tukyali mu bitalo nnyo, bitalo ddala kubeera nga Asia bw'atyo munnange yatuvudde ku maaso wabula ebigambo bingi nnyo bikyayitingana eno n'eri, ebigambo bingi nnyo ebivaayo kwegamba bwino gwe tugezaako kubeera nga ate tukuŋŋaanya ye muyitirivu nnyo olw'ensonga nti bantu bangi nnyo bavaayo, ono n'ayogera kino, ono n'ayogera kiri, ono n'ayogera kino. Kati nno munaye twadde tukyali awo ne Edi Mezaya n'avaayo ate ne bwino omupya gwe siinaako bukakafu nga nze wabula nze nga nze ogwange gwakutuusaako ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Byenkakasizza ne bye sinnakakasa byonna mbikuleetera wabula ne mbikwawulira nti bino bikakasiddwa, bino tebinnakakasibwa. So munnange bino tebinnakakasibwa wabula ng'ate ngenda kulekerawo akatambiko ono munnaye yennyini abyogera osobole naawe okubeera ng'ate omwewulirirako. Yagamba mbu Asia okufa kwe mbu waliwo munnange eyamukwata n'amwebakako bw'atyo mbu n'atya okuswala olw'ensonga nti Asia yali ajja vaayo amwabye ayogere ebyo ebyali bimukoleddwako. So mbu omukulu oyo gw'ataayatudde era nange gwe simanyi mbu bw'atyo ye yawa Asia obutwa era bw'atyo n'afa. Ngenda kuba nkulekerako akatambi awo abimanyiiko obukakafu osobola okuvaayo ate wano mu comment section n'obitubuulira wabula nze nga nze ndiwo okukuweereza ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera ng'ate munnange bitambula. Yes, wabula ate era tubadde tukyali awo ne Godfather n'avaayo ng'awanda muliro ng'atabukira abo munnange abalina kamera. Kati nno watabukira abalina kamera of course si mulala SB4 kubanga from day one yazengaabererawo omukyalo ono Asia. So ne mu kaseera akasembayo SB4 yamuli ku lusegere era na recording ebyo byonna ebyali bigenda mu maaso. Nze ng'omuntu sinenya SB4 olw'ekyo kubanga nze nga nze mwebaza olw'okubeera nga abantu bano ababeereddewo Asia Sako ne Charles of course abaddewo ku lwabwe ne babasondera ssente ne babazimbira amayumba ne bakola biki ne balabirira family zaabwe. Nze nga nze sinenya SB4 wabula mwebaza bwebaza nti at least Asia wabadde omulamu asobodde okumulaga omukwano ye yamwanjula eri ensi abantu ne bamumanya. Nze nga nze Asia namumanyira ku SB4 so simunenya kubeera nga ne kaseera akasembayo yabaddewo era bw'atyo n'aturecordingira ebyo byabadde bigenda mu maaso. Kinajjukirwa nti Asia kati yabadde yafuuse serebu ng'abantu bangi nnyo bamumanyi ne wabweru w'eggwanga era nga bamuweereza obuyambi. So nze nga nze nsobola okitegeera nti obaolyawo SB4 bino yabikoze ebyokubeera nga recordinga Asia because yabadde ayagala alage abantu be kugamba abantu ba Asia babamubeererawo mbeera ki omuntu ono mwali. So bangi nnyo bakirabye bulala bakifunye bubi nga mwabo mwe muli Godfather. Ngenda kuba naye mukulekerako munnange naye omwewulirire. Mu buno obutambi bwenkuleetera wano eno kye mba nkusaba kiri kimu kulondamu bikugasa ebitakugasa n'obireka ebbali. Nakugamba nti eŋŋombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones. So gwe olondamu ebyo byokka ebikugasa byolaba nga tebikugasa n'obireka wabbali. Ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini. Subscribe nga gwata n'abateekako akadde naye ng'ate ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Naye ddala bannayuganda muli babi nnyo. Kaakati Asia omaze okumwebakako, omaze okumulya wabula olw'okuba otidde nti Asia agenda kwogerako mu bantu oswale olw'ekitiibwa kyo n'osalawo n'omuwa obutwa. Bannayuganda mulina emitima emibi. Bw'abanga Asia yali akuswaza weebakako waaki? Bannange kitalo nnyo ekyo nno kyongere okulaga bannayuganda nti abasajja abazaala mu bantu abalinga ba Asia, abantu abo betulaba ku nguudo, abaana abo betulaba ku nguudo babeera bantu ba buvunaanyizibwa. Kuba naawe ali awo teberezaamu Asia n'obwo Asia bwe omulimbyelimbye ku lw'okubanga olaba muleese mu kamera abantu bamwagala atandise okunyirira kati gwe n'ofuna okusikirizibwa
omulimbyelimbye omwebaseeko omaze okumulya omutabulidde obutwa obumuwadde. Bannaye bannayuganda muli babi nnyo. Era kanneebaze ba doctors abaasazeewo ne babuulira ensi amazima. Bannange mwebale. Osanga ekyo kijja kuyamba abaana abawala oba n'abakyala bannayuganda ffenna okutandika okumanya nti abantu babi. Asiya atavuma muntu, Asiya atalina gwabba, Asiya atalina gwanyiiza. Kikazi kyakyobutwa. Bw'obeera ng'omaze okukyebakako waakiri walivudde mu kitundu, katugambe ovudde gy'okyebakiddeko ewammwe bwayiise, ovudde ogenze Nakawa, ogenze Makindi, ogenze mu kitundu ekirala, ne mwebaka ku balema, mwebaka ku bamasiikiini, ne mumala okubalya, ate ne mwegaana abaana be mubazaddemu. Kati ono oli yagenze mumuwa butwa olw'okutya okwogera erinnya lye nti gundi yandidde, gundi yanneebaseeko, oba olw'okutya nti ayinza okuba yakifunyisizza olubuto. Stupid. Rest in peace. Torwane agenda kujja nayo kakkanita bulijjo okoma okuwoggana ntatuula ogenda kwekosa olubuto olulaba olubuto omukono ate kati kyekugamba gogenda ogwemenya oleke mami. Ensi yaffe eragawa. Amanyi mugane mugamba nti bino naye kanjogere ku nsonga eno bannange. Ensi yaffe eragawa. Omuntu ali mu kufa asikamukka gusembayo alwanirira bulamu. Naye omuntu ali wali aleese kamera ali mu kukwata omuntu afa mpaka waafuuka omulambo ng'oli amutaddemu kamera kubanga ye ayagala kusharinga ku YouTube afune ssente. Oli alwana na bulamu bwe. Mu kiseera ekyo kiba kizibu. Oli ye wallahi yarowooza ku ssente za YouTube azze kukwata bifaananyi. Bali mu kukwata live omuntu afa. Sirabako video eyo ze kujjako mafilimu. Naye ne reality sirabako video. Bali nasose kugiraba ku Kadaama waliwo Kadaama yagikutte eyo munne yafudde wado simanyi we Palisa. Nagirabye jjo neeno nayo nakagiraba leero. Kyova olaba UCC mwetaaga muveeyo muteekinge strong action ku ba YouTuber bano. Buli muntu yenna ng'akola mawulire ku YouTube asimanya online channel simanya online TV nga za YouTube betaaga babere ne license owa TV ne radio zaba nayo. Betaaga babere regulated by the UCC. Simanya ani akolera UCC naye abantu bonna abakola amawulire nga bagajja mu bantu. Ng'ebintu byabwe byefaanaanyiriza ebya TV ebya radio basusse. Video zisusse. Gye buvuddeko nyina video gye nalaba y'omukazi bamuyita Opushifa. Yakwata amapaapaali n'agapaakinga n'agenda agatwala ew'omuntu n'amuleetera mu kamera straight. Oli tabamanyi agenda okusanukula inbox mu mapaapaali ne abuuza ani ono mbizi gwe tomanyi tugenda n'amuvuma embizi musajja musiraamu alina n'enkofiira n'amuvuma n'amuweebuula. Opushifa n'akwata video n'agisharinga. Omuntu gw'osharinga gw'oswaza bakusasudde ssente talina kyamanyi talina kyabamanyiko talina musango gye muli akutumya ali ku ssimu tetumulabye ebifaananyi bwafaanana wabula ono ye atabalinaako musango gwe muswazizza. Katambi ako ne katambula ensi yonna ne mukasharinga ku muntu atabalinaako buzibu. So ba YouTuber kubanga omuntu ng'alina YouTube nga ebadde ekola bulungi
asobola okufuna $5,000,000 $5 million buli mwezi. Teri presenter wa TV nga mukozi wako TV afuna sente ezo. So UCC alibadde regulating abantu bano. I'm sending this message direct. UCC eveye eteke ku bantu bano license, eteke ku bantu bano regulations, eteke ku bantu bano tax. Tuve ku bana abalina YouTube zaabwe nga just bazikolerako byabwe. Naye bana abalina zi YouTube nga bazifuula mu kutu gwa mawulire. Babakwateko bonna babeere nga balina body mwe batambulira. Nga balina zi license, balina regulations, balina buli kimu nga bakirinako. Naye this is too much. Ono graphics asumbuwa. Mama wasi yajja kulaba video eno mpaka wali ba mu nsi. Ngeno video echa ng'alaba ng'omwana wali mu kufa olwaleero. Mulimba nnyo bantu mmwe.